kati ngenda nkomawo nzijangu baguba ne ka girlfriend kange otandise n'okwana naye nga sagamba mama wange akole ki ategeere olwajja njija nga bw'omanyi pasenja kubadde mukwano gwange nina manyi fe abalasita akw'ennaku zino bagimenye kati nzirayo wali kati nzirira nzijja n'omwagalo wange tutuukawo namazzi gakoze eki gasaze gonna wonna wajjudde mu kakubo wetuyita omulina okwebaka kugenda obwongo omugenzi Alex kyenakola neŋŋamba nedda abedda bazinga nkeekata zaabwe ne beetikka bibakola ki bibaba balina beetisse byonna kyenakola nga nkwata mwana muwala nga mmuteeka ku mugongo otwala kintu kyo gobeera gwokola ki omugamba addayo oba omuweeka nekweka wekweka mu mazzi ate nga wazze naye awo tuddayo ne muzaayo wajavudde ate nga kaafu yeebaayo kati kyenakola nga nkwata mwana muwala muteeka ku mugongo tugenda ngenda okuggula akayumba mwe nasulanga kali ka nusu kasanvu nkwata ekkubo tubanga abayingi ali ku mugongo kati tuyange mama nasanga ekiwempe n'omufaliso bitengejja biri kuli nagamba ndabye simutwale mbakadde obula ninate mumuweeka talina kulinnya mu mazzi olwo ye agamba atya yagamba maama nnyebino gyondeese kati ate nkulaga nti omuntu okuva mu kyalo okuggwamu ekyalo si kyangu akala kaakano kati gye nakolanga enankulabye ntuuka ntwala ngende mumanju kati mugende mumanju baleetoyeti ez'amazzi kati nze nali mumanyi nti ezewaffe mu kyalo nga bw'ogendayo bwoti osuulayo ki n'omufu n'otema waliyo omanyidde fulako kusanga bikookooma kati oba waliwo ki ate wali era naye ebikookoma bikyaliyo saawa zino bakosa tippi mulina tippi mu Kampala buno obuntu obweru kati obupapula kati nga ngendayo nga ngenda nze lizike lyange mala otisalawo nti nga tebigenda nga tebigenda konze binsobedde nakola nga nkoma wa muganda wange ekisengendo omaze tulekere eno ogundi naye nga mukama wange ali mukambwe kati nkoma onzira mugamba naduka mugamba sengendo aka nsazi ziki naye ebintu biganye tebigenda akubuuza lwaki ngamba nawereka ate maneja wano mukambwe yangu kati ansika ku mukono tugenda wa mutoilet kati ate nalaba asika busika wuzi ziyo ate nze mukwesika akawuzi nekanga amazzi gajja ne pressure gabeera ne pressure ate nze nali mmanyi nze nali mmanyidde byeri mu kyalo nekanga ngana gasirika nangamba okolanga bwoti ekyo n'okiyiga nenkiyiga ebyemedia kwe tulina omwami ono taata amanya gaffe manya gange nze Passenger Comedian ojja tunula wali biki bino era nga bw'oyinza okulima emisooli gyo n'omanyi nti ogenda kungulako kasooli kati gyengana amatabi g'egundi ga kasooli gano agaako omuliro okungula otya omanyi abasinga basoma history naye tebamanyi history kyeki nze saasoma nnyo kugenda ate ombuuza ekibuuzo ekyo oyinza okunnumya omutwe kubanga okusoma kwange si kwamaanyi nnyo naye nasomanga social studies abaasoma ennyo bagamba mbusimanya aba history kati nasomanga nnyo ebintu ebyedda baakolanga ebitasobola ki ebitasoboka kati nange nga nze Rugemwa Joseph amu gwe bamanyi nga Passenger Comedian nentandika okuba nga njagala nnyo ebintu ebyedda kati neŋŋamba kanandika okuyiiya ebintu abayimbi nga bayimba ennyimba naye basabika neŋŋamba kantandika okukola ki okuyiiya ebintu ebisanyusa abantu bangi balina stress ez'amaanyi
oba obuzibu obwenjawulo bajjira mu mitima gyabwe. Kikola mulaba Passenger nze comedian bwe mbeera ninnya ku stage twabaawo addayo n'ennaku. Byonna wasalawo kulonda Muliro? Nasalawo okulonda Omuliro naye si gwokka, bingi mujja kubiraba mu maaso eyo. Akagoma Mbulago N'eŋŋoma etegeeza ekyo naawe ne mba sikimaze enyo. Namulonda eteredde enki ntende, eteredde entende. Akaliba lino eddiba ebiseera ebisinga abamu bagamba nti bagendanga okuyigga bajjajjaffe ab'edda bayambalanga maliba. Bayambalanga maliba. Langi ontute n'ebirowoozo kuba nkyakwetegereza omuliro gubumbujja ku mutwe. Omuliro gubumbujja kati kawumuze wano tandikire wano tekakwokya. Oba embiriitirizo yange ngitaddewa? Embiriitirizo tujja gifuna tunagifuna kasita kali awo wali bagiina. Langi gye tubaddeko eno langi kabonero akalaga nti Passenger comedian. Kwegamba nti abasinga bangi bakola ebintu ebyenjawulo. Oli n'agamba nti Passenger lwaki akyuse bw'ati. Akabonero kalaga nti okukyuka nemba wanjawulo singa mba nzize mu kitundu. Akabonero kange bakola ki? Kebamanyi emabega. Okula ozze okola bino oba mu famire mulimu yalinga abikola? Ono okonedde ddala ku ntono. Kitange oba taata wange anzaala kuva dda yali comedian. Era nga bw'alinnya bw'ati bamututte okukola kizibu ky'okumutegeera. Ate nno olowooza ali wala nnyo. Ali Buddu wano ebbala Joseph. Buddu Masaka. Newetera ekinoni okute ku lw'embalala n'okkirya Nakalembe Lusaalira. Yatwala omuluka gwe Kasambya mu Namawulire. Namawulire waayo. Era Katikkiro bwe yali ava bwe yagenda okusoloza ettaffaali oba okukuŋŋaanya ettaffaali yatuukira waka. Mu bajjajja be mwalimu abakola bino byokola oba naye yeezuula bw'ati? Naye kwegamba nganze bwe natuuka ne ŋŋamba nti kati kanteekewo kino. Osanga ne bajjajjange waaliyo abaali bakola ki? Abaali bakola kino. N'ate ekitone kino tekisoose kati nganze ne mu ssomero gye nasomeranga e Lusaalira. Bammanyi bampitanga lya Tigitigi. Tigitigi kyava kuza? Tigitigi obusikawutu bwe bwajja. Obusikawutu buno bwe bwajja nabwagala nnyo. Kati mu kubwagala ennyo ne ntandika okuba nga nzannya. Kati ne nnyambala olubuto nga bw'olaba ddiikuula. Kati ne nzannya omuzannyo baaguyitanga Tigitigi. Era erinnya ku ssomero erikala ki? Tigitigi. Bwe bambuuzanga nti omukulembeze mu kitundu azze okuva oba pulezidenti okuva America. Kati bwe bambuuzanga nti kati nze naddanga Tigitigi. Kati nga oli addamu agamba omupulezidenti agambye enguudo z'omu Kampala zonna zaakukola. Mulimba abantu mubazannyira ku mutwe. Lwe lwali oluzungu Tigitigi. Lwe luzungu lw'omukulembeze bwe yayogeranga oyo yazze. Naye naddamu Tigitigi obwavu bututta. Ano ne bagamba nga omukulembeze yayogera. Tigitigi obwavu bututta. Kati olwagira era naddamu Tigitigi. Abagenyi abalungi mwenna tusanyusa okukola ki? Kyekyakika kimu kyokka olulimi lw'ewaabwe gye yava ewa egwera okujja ne Uganda okwogera. Naye nga waliyo omukulembeze yali asobola okwogera ebyo. Olaba n'olulimi lwa Mukama waffe Mukama Katonda lwakyuka nga waliwo omutafuta. Eyo tuveeyo. Ojja otya okutuuka ne Kampala? Ovudde mu kyalo n'okusoma okutono n'obutamanya Kampala, otuuka otya mu Kampala oba okulidde mu Kampala? Kati nga nze Lugemwa Joseph gwe mumanyi nga Passenger. Mama wange Naziwa Anet nalinga mu nnyendo omwo nga mwendi mulamu saawa zino? Gyali mulamu wali e Bulobaawo.
Nabukalu. Mama wange oyo atuuka awulira nti omwana we ali mu nnyendo yeetikka migugu. Otandika otya okwetikka emigugu ate? Kati ntandika okwetikka emigugu egyo nva mu ssomero. Nsoma P5. Kati maliriza okusoma P5 nyingira P6. Taata wange yali muzannyi gwa mweso guno Omuganda. Atuuka school fees akola ki? Nga bw'obimanyi. Nkitegeera. Ne bangobanga ku ssomero. Bangoba enfundanga ezo. Abempita mu ddirisa bwe nkola ki? Bw'okomawo. Bwe nkomawo. Olwaddako lwali olw'okunaana bankuba embooko. Ate ekikubya. Anti bantu masituka wa muzadde. Bade manyi ekikubya kuyita madinesi. Anti nze lwangobanga nategeera ekiri ewaka. Naddanga mu ffene. Tewali gezi. Nga nze nenda neerira ffene kubanga nako ogenda wa? Ewaka. Tewali kyamakulu. Kati olwaddako ne ngamba nkoze nali muzannyi wa mupiira nga nkwata omupiira ogwo. Golokipa. Era nali muzibu nnyo. Naye olunaku olumu n'olaba kati nze omupiira ngwagala. Naye ekyamazima waliwo bye nneerekereza. Ebiki? Bangi nakati wano e Uganda weebali. Bazannyi balungi botasobola kumanya. Nze nakwatanga ggoolo paka ku disitulikiti Sembabule. Naye omupiira natuuka ne ngukwata bwe nti nga waliwo omwana ng'oli ayina entumbwe. Kalinga kadomola kalamba akasibye kuno. Bamuyitanga Nyanzi. Kati Nyanzi yankuba omuggo kati zino engalo muggo kwata bwe nti ne zaawula. Ne gunkuba amaaso ne nziba amaaso. Kati wali mukwano gwange bamuyitanga Nsamba. Naŋŋamba Lugemu obadde ki? Anti ebyo bamanyi waffe mu kyalo. Mabe Kampala mumanyi Passenger na Joseph. Kati naŋŋamba kiki obadde ki? Mugamba munnaye nfunye obuzibu. Naye nga nabwe sikyasobola bwogera. Wabula olw'obulumi nga nzibye amaaso ne nsobola okuba nga nkola ki? Nga bankwatakwata ne bantwala. Naye bantwala banteeka waka. Tata wange n'abonaabona nange okunzijanjaba amaki? Amaaso. Gatereera. Gamba ne gatereera. Kirungi. Awo nzijja ne njya nnyingira Kampala. Nvudde ewa taata nzize mu nnyendo. Tata maama aweereza 1000 mmeka? 3,500. Ovudde guno gwakubiri oba gwe gusooka okuvaayo ng'ogenze mu Kampala? Anti nasooka kuba lusaalira. Kubanga tuzzeeyo wali oweetikka emigugu. Otubadde tuli. Nozzaako emabega. Onambulula engeri gye wakola ki gye watuuka mu Kampala. Guno gwe gusooka oba guno gwakubiri? Guno gwakubiri. Guli gwe gwasooka kati ne tudda ku gw'omigugu. Gwe gwasembayo. Maama mpita. Aweereza 3,000 mu mmeka? Mu 5 zaaki? Transport anzija Masaka. Paka kutuuka wa Kampala. Saawa ezo zaali obudde obwo baali baleetera ssente mmeka okuveeyo? Kati waliwo gaso. Baasi. Ze bayitanga ez'akamulu. Nzijjukira. Oyinza okuntunulira emyaka gino nti owaaye. Nzijjukira. Emyaka egyo baasi z'akamulu waziraba otya? Naziraba. Kati baasi ezo zaali ng'ezeetera 1000 mmeka? 3. Takisi ng'ezeetera 3,000 mu mmeka? Mu 5. Ezindeta paka mu Kampala. Najja nnyambadde eno empale ogiraba. Zino damage tezisoose kati. Zaava dda. Ffe abaazisalanga. Lwaki? Effe kale abaalinga abalasita ebiseera ebyo. Abalasita kyabatumanga kusala mpale kati nga tuziteekako obujwenge. Kati maama wange awulira ebiseera bya Wembule. Kibooko. Otyo omulembe gwa Kayanja. Nsanga netikka migugu. Kati awulira amawulire ago nti omwana wange yeetikwa emiki? Emigugu. N'agamba kijja kitya. Aweereza ssente. Bagenda mukwatiramu bakube. Era nze bangobako n'emmundu nga bamanyi bagoba kasajja kakulu. Nali kawanvu nga katono. Bagenda okutuuka n'amasasi ne gavuga. Nenda okudda nkomawo mpola mpola bwe nti ndaba bakojja bange bakyeyo ne Ssennyonjo ne Kajimu mu Buganda wange. Babagize. Babe basiza. Aba basitamizza mu kitaka.
Wainga wainginia waswano kati wali plan A. Kati nga basitamye. Bali abata mugwa kumugwa nga wola basebe bana abedda. Nga basibye mugwa kumugwa. Konze nga kane kwingira bwenti. Nenzira yema. Kati mama awulira amawulira ago. Nagamba omwana wange yakola ebyo. Kye yakola mama nga weza sente ezo nga bandeete Kampala. Tuma muganda wange mujuziddeewo mukulu wange nga twolekera. Nga njija na obugoye bwange obwanguwa nayina engatto egira edula. Mama wange nakazi we yagimpa. Kati nga bwenjambala bwenti ekola ki? Evaamu eneteka ebipapula. Yali nnene. Yali nnene. Kati nga nkwate kubo nga njolekere Kampala n'akaveera kange akaki? Akobugoye bwo? Kali ka green kiragala. Kati nga mbikwatira wano bajja bandeeta paka. Nga bw'olya kadoma bagamba yagira kulole yaki. Yanyanya. Ati najja nkutra akaveera kange muki? Mu kifuba. Ane mmotoka ekyamazima njitya. Njitya. Ennaku bisekebwa. Najja nentuukira e Lusazi. Naye okuva okutuuka e Lusazi nava mu Kampala paka Namirembe ntambuza bigere ne muganda wa. Tetuyina zituwongerayo paka wa? Kuva e Lusazi paka Namirembe. Okuva mu town tuyite Namirembe ku church paka Bulange paka Lusazi bigere. Simple terms zali mwambuka bwambusi kuva Namirembe eri mu town. Kuva mu park ne tuleeta paka Kasozi Namirembe. Ne tuyita ku church ne tukkirira paka wansi bambi. Ne tukkirira paka Lusazi. Olonga manyeje mudda. Muganda ngali amanyiyo mukulu wange. Kati tuukawo nga mampitidde omulimo gwa kwokya nkoko. Mama yagupangidde oba? Mama. Kati anzijja eri agamba nti Lugema mwana wange bino byenkukuutira. Nenga sinaba kungamba bigambo bingi ebyo. Yasooka kukwata ssente n'agaana angulira empale. Mbala gulira yaki? Anti anjijjamu damage. Kati amala okugigenda okugigula agikola ki? Agireeta. Kati mu kugireeta angulira n'essaati naye n'essaati nga kiyita Dragon ekifaananyi kya Dragon bawali okirabyeko. Nkimanyi. Kati nga kifaananyi ekyo nkirina. Kati nga ngamba nti nno lwaki oyambala sitaani? Gwalinga musota. Gwalinga musota. Waliyo ne mama Philip oyo nga yabulira enjiri ebiseera ebyo. Kati munnange nga bangenda bangulya n'empale eyo n'essaati gamba nangamba yamala obireeta nangamba mwana wange Lugemwa onze wangi mama. Njagala ofaanane omuntu w'obuvunaanyizibwa. Osobola okuba ng'osobola okugenda n'okola oli n'akwesiga okukuwa ekikumi kye n'asobola okwesiga okukuwa akakadde k'ensimbi. Ozze kukola omulimu gwa kwokya nkoko. Olwo kwokyezaawa. Zaani zoyokya? Bamuyitanga Mukulu Kalute. Yabeeranga Lusazi. Tuzokyeze eno wandegeya kukikkirira walingawo ekivulo bakikyaliwo simanyi ndudde okuyitayo. Awo kati sigiri eyalingawo efe abaliisanga bakampasa. Naye olunaku olumu lutuuka. Ninga mama wange yankuti ekigambo kimu gy'olaga togeza n'olaga nti nno omanyi nnyo okwokya enkoko. Kuba nali nazookyako eri gye nava. Nange era we mbadde nziraawo enkoko ze bakuleetedde okwokya ozimanyiiko. Bw'obadde okola ki? We mbadde nziraawo. Obadde ojja? Nga ngenda kubuuza enkoko ze bookya wali ozinamu obumanyirivu. Nali njokyezanga Kinoni. Masaka. Nakoleranga omusajja bamuyitanga Kirangwa kati yafa bambi. Nga mukambwe ogeze oliyo akafi. Naye ng'ewakaatuwa ku ki? Oba agenda tutegeera atya ng'olidde akafi. Alinga bagezi. Kati mu magumba g'abakasitoma. Wasalanga bwoti n'osala. Kati kasitoma ng'omukuba akaboozi pane mugigenze gitya gibadde mirungi ng'akafi kagwawo. Wansi wali amagumba. Ennyama yaba gyegirabye gwe kati omutu. Tasobola kugiraba. Kati ngisazi.
nenjisala kati eno mukunyumika ne kagwawa wansi nga nange mpulira njagala ndye kaliwa naye nga tosobola sisobola busobozi tebwaliwo nawunyibwanga vumbi wova nobba ate oba odda ki ekiddako lwakuba nti okubba kwange natolangako obutoozi otuuse mu Kampala otandise okwokya enkoko olwo bakusasula mmeka bansasulanga 10,000 banga lenkana kyokola ssaawa mmeka buli lunaku nakeeranga ku makya ne nzitwala ku muzikiti enkoko ne bazisala ne bazireeta manya ffe ne tuzireeta ne tuzikolako ne tuziggyako ebyoya ne batuwa enkoko ffe batuwanga enkoko yaffe gye twalyanga naye tolina kulya ku njokyera kyajjanga oba kingoberera simanyi kati nga bwe bwali obulombolombo babalibo kirabika aboki b'enkoko bonna bafaanagana bwetoola Uganda yonna oba n'ensenda simu bonna kyekimu tolya kujoyokya eno gy'olidde eno gye bakwadde gye bafumbye waka gyokola ki wali obunyi bwa buvumbe obakawo ate twayokyanga enkoko wano ekiseera kino kuba naabali ku kkubo sibalabawo abagyokya ne gye mbeera ennanzigamaya kibazika omugagga kasiiwuke teriyo waffe twaliisanga bakampasa abe Makerere ne kati gw'osuubira nabo bennyini bayinza oginonya nti bagiraba kubanga ebirungo ffe bye twakozesanga byali byanjawulo nga ne oba otuuse butuusi n'oyimirira waliwo gakangende ndi wano enkoko otuuse otandise okwokya enkoko etambula bulungi twayokyanga enkoko 30 olunaku zigwawo zonna ezaggwangawo bali abaana Makerere bali abalaba edduka balaba edduka kati nga tunyuka ssaawa 7 ez'ekiro wakedde mmeka 12 twakeranga ssaawa 3 okutandika okubikolako ssaawa 12 bweziti twakumye edda sigiri eyaka kati sigiri mukwaka nebanga ekola ki nebanga egira nga tugenda okumaliriza ssaawa mmeka ezo ziddako ssaawa 4 mmeka nga sigiri mukwaka ssaawa 5 enkoko ekendedde batuta ssaawa 7 awo 6 kitundu 7 tulina okuyita mu kiyaaye nankulabye ekyali mu kiyaaye wabanga waliwo awo walinga enkofu awo oba wabeera ne muyimbi waffe ono omulungi ennyo Madoki Saidi eyo Sematimba kati tugenda okugira bwe tuti ng'okuyitawo patule parking kati walinga wa busajja awo kati ne mulyoka mwekukumako mu buyumba kati ebiseera waliwo omuddo ensiko bati bazimbyewo nenga kasita bakukwata bwoti z'okoze zonna tiwakola ki tosigaza aido anti raba aido ssaawa zaawezedde 6 kati ate nga tutya n'emmotoka endala alyeegi yalinga ttata nga bwekusangira yali tikkanga ebiseera ebyo nga tateyo bwekutwala ebeekututte nenga tusala amagezi paka nga tuyitawo paka wa lusaze tuyita enabulagala tuyita olusi nga wansi w'amasire eno tukkirire tuyita mu ppanya paka kutuuka kati mmaliriza okukola olunaku lutuuka lumu njagala nno okugula ki 2,000 z'ensonda yagula mu Faliso ogusondera bbanga lyenkana ki nagusondera emyezi gyali myezi 4 nansonda 2,200 mu Faliso ogenda gula gwa mmeka gwali gwa mitwalo ebiseera ebyo 2 kitundu mu Faliso inkinnya 12 zedda zaali nnyingi kulo zaali z'amaanyi kati saawa zino 2,000 zina kyezikola kubanga emitwalo 2 n'ekintu gye nnagula omu Faliso ate nno nga gwali mukadde omukadde gwali kati gwali gwa mitwalo 2,700 ebitu naye nga guli 2 kitundu gumu omupya ezaali zizannyire 2 kitundu omukadde awo bwebati kati ntuuka Mufaliso ogwo njagala nange mbeereko nange gwensulako mama wange nawulirizanga nnyo mama wange kyeyaŋŋambanga kubanga alina eŋŋombe egamba manya ennaku yo eyakuleeta eŋŋamba mpulirize muzadde wange kyakola ki kyaŋŋamba nakati ssaawa zino tewali ndabe nga ndi wano singa saakola ki singa tewawuliriza saawuliriza kubanga akagambo kali nti
kwata zino engoye osobola okubanga osobola okwogera n'omuntu akusingako akwesiga okuwa akakadde k'ensimbi. Kati ekigambo ekyo kyansigala mu ki? Kyali kikulu. Era singa abazadde bonna babulirira abaana baabwe ne babasibira entanda ezo osobola obbawanguza. Osonze sonzo oguze omufaliso. Nguze omufaliso. Kati mba naatera okumalayo omufaliso. Kati nalina akakebe kange akadduumu. Munsuula koyini ziri. Kati ebiseera ebyo nga n'akayo 10 kali kakyaliwo. Kati nga ddira nga ngamba kansuule muno. Kati ngenda okukola nzirayo ku mulimu ewandegeya manye ewandegeya awe nali nkola wanankulabye. Kati nzije wajja emmotoka bagiyitanga muzibe ogijjukira nga kati bwe emmotoka eri bwetuuka yali ntono kati ng'ejjayo bweti amataala. Kati bwe yajjangayo amataala bweba egenda okuba ng'ezikira obanga omuntu okuvamu nti agenze ng'egazzaayo muzibe bagituma muzibe. Kati ntono tezikyalabika. Kati ngaddira nga ngenda abantu abo mwajjiramu abawala baali 2 nga balina abaana baabwe banjukira baali Bannarwanda kuliko n'abasirikale naye nga bana bali muleya naye nga twali tubalaba muno nga bambaddemu vesti z'amagye. Naye nga emboozi ze banyumya nti twabatuma ba kampasa buli yajjanganyirira nga kampasa. Kati kye nakola munnange nga nfunjo ky'enkoko. Enkoko ewunya akawoowo. Kati ngenda ngabula baliwa kampasa w'enkoko eri yali ya nusu 8 namba. Kyawa zino teri mitwalo ng'esatu ebiri. Okyamako sigirino babuze n'omwagalwawo ayinza n'okugamba nti gwe oba oli mwavu naye nga bambi obusobozi tokola ki? Oba ojjukira buli wagulanga enkoko emmeka? 8 yagala mutwala ku kikomando kubanga z'oyina. Kati ntuuka njokya enkoko maze jjokya emyuka gitwalya bakasitoma. Kati mukama wange yali agenze mu banka kutwalayo ssente kubanga twakolanga nti tubeerawo ng'azikola ki? Azitwala n'abaki nga nankula walinga ku banka. Kati addira akomawo ko bano abazze bakasitoma bagamba ono omulenzi wamugjeewa ategeera bizinensi omulungi ennyo bw'ati enkoko atuwadde enkoko ewoomye obulungi ewunya akawoowo. Kati olwakyogera bwe nti omutima gwange wagira we kubanga baaganga njijukira yali ke baŋŋamba nti mukama wammwe bw'ategeera nti nno oyo kyezze enkoko n'emyuka n'ewoomera abantu omulimu tosigaza. Ate nali manyawo yayongeranga kwaka. Abantu balaba edduka gwe kyosuubiranga ekirungi yakiraba kiki? Kibi. Nze nayagala nongoose mukama wange asiime nalo kumbe takoze eki? Tasiimye. Kati nga nkwata wagiranga bwe yategeera bali bampaanya enkeera bwe bangoba ate nsinge mukama wange yalina okwokyewooma bangobye. Kati nkwata ekkubo njolekera ewaka nzigya ebintu byange. Oddewa? Nzire ewa maama wange Nakyeyo ne bambi mugenzi Lusaze kubanga alina bbawe bamuyitanga Alex bambi naye kati yafa bonna baagenda maama wange oyo. Era singa waali kama Katonda amuwe ekiwumula eky'emirembe. Oyo ye wantu we nasooka okusula mu kuyingira Kampala Lusaze. Si yakuzaalira ddala? Si yanzaana yo mukwano gwe yandaga gwali muki? Tekisangika. Ne gye nnava maama wange nakazibwe naye yali mukwano gwali muki? Mulungi. Naye ye mu Kampala ye yasooka okuleeta maama wange e Kampala. Naawe nange kati mama kati mu kujja natuukira kyalyako kyenkola ki? Kyolyako? Kyendyako nembeera awo obulamu bwange bwatandikira. Kati bangoba nzira ewaka bansimba sigiri ya kasooli. Mbeera n'akasiripa kange bantu mali akali smart leo ndaba embanziza ebintu byange
saga bintu bya nola ne watudde ndowooza olanja watudde wayonje olutandi osombye ebintu obizize wa mama wo kati wembize wa mama wange bansimba sigiri banga mwana wange sigiri eno gikole ki gitereke gitwale ku kkubo otandika okwokya kasooli bakuwadde startup baali bakitegedde mbogobeddwa obagambye mbagambye nti bangobye otandise okwokya kasooli naye mbagamba ne sente zange bazikoze eki bazirumye baziremedde ne sente zange ez'omukabokisi mukyala wa Kalute yazikola ki azitutte naye bannange ngamba ekigambo kino omwana omuto alina olulimi mu kusooka nali simanyi nti omwana omuto bw'asaba ekintu kituukirira kitegeeza omwana omuto n'omukadde banzi Katonda bayogereramu simanyi kubanga kuva dda bankubiza nga yamba omukadde bwe nnyamba omukadde ennaku zino era nfuna ate omwana omuto bw'omwana nusu 10 asiima nnyo singa n'omukulu ate bw'anyiiga anyiiga ddala kuva ku ntobo ya mutima kati nze nanyiiga nnyo ne ŋŋamba nobba ssente zange ze mbadde ŋŋenda okugulamu omufaliso kati ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda ne ntuuka ne bampa sigiri yange ne ntandika okwokya enkoko ne nkuta akasiripa kange baagala muyonjo ku sigiri era ne bantuuma Kalisimaati waliwo sula mukwano gwange okuluzirwa amapeera lwennyini olya ddala lwennyini mapeera lwennyini bayita mapeera kati nga tugenda kuluzirwa nga Kalisimaati wuuyo mapeera aliwa oba mu Kampala wane yennyini erusaze waliwo oluzirwa mapeera waliyo mapeera ng'oggyeko kiri ekizimbe oluzzi olwo olwa mapeera yase nange kati nga mbeera nse n'amazzi awo nga muta Kalisimaati nga nkomawo nga njokya kasooli wange kati nga abawala bantiizinga nnyo era nga boogera ekintu kimu owaayi maama kagimu kana akalenzi wakajjeewa abawala ebiseera ebyo naye nga saabeewa nnyo nsonga maama wange nalina ekigambo kiri akiŋŋamba kati nayo kyawe kisa kitono ne banfunira omulimu ogw'okwokya ogw'okusomba amazzi awo erusaze waliwo omukadde bamuyitanga Irudamana nga yenna abakyala ebiseera kyama naliko gundi kiyimba yali omusajja kati nga ntandika okusomba amazzi nfuna nusu emitwalo 12 kati abo bazingamu ababalamaamaawo obaziba bidda zennakoleranga emitwalo 12 omwezi naye nga sente zange ziva bweru baziweeza baziwa omukadde oyo ye naakola ki n'azimpa nakola emyezi gumu ne bansasula ogwokubiri naŋŋamba owaayi wajja wano olina okutwaliza ku ngoye neŋŋamba lugema waabwe otandise obonaabona sikira nk'okwagala kukola bwawusi mbooyi kyo kyasinga okunneewuunyisa mukadde atandise okwefuulira anneefuulidde kati mu kwefuula neŋŋamba nkoze ntya kaŋŋonde okola obwawusi booyi kati nenzirira nentandika okugira nga tisagaana mulaga nti mmanyi okufumba kati olunaku olumu ne baleeta ennyama y'akacyali kana akawomera omukubi dijja akyasinze wano gwagamba dijja akyasinze awe ebinyanyanyanya kati nga bwe nagiranga ebinyanya ne musiikira bulungi nendeeta nga byonna ntaddeko kati nga nalidde amatooke gali nemba nga nenge gye nagasiika nga galina butto mungi naye nga teeka ebbani baga bulijjo lugemwa omanyi okukola ebyo bali bampita bya Joseph awo najja Joseph bulijjo omanyi okufumba bwoti konze nemmere enjinyiga n'oluwombo ndumanyi olwo kyembala nga mmanyi bagenda kunnyongeza omuki omusaala kumba oli mu kwesendekera likusuula ki nentandika okubikola kati ekyandeetera obuzibu eki kati nno waliyo nga babawala nga bo banteegera mu mulyango nga gambye kuva dda nsomoozebwa mu lukuubo kandaye wonooyita neŋŋamba bannange nkoze ntya njagala kukola
ampa akazigo kange bwe nasulanga ali mu kaddeeka nga bw'obimanyi nga mwinsula naye nga bw'okeba kukalira okatulagira akasepuli kati nga nateekamu omuziki tondabira nokwagala ndongo nateekamu omuziki naddira nensala ekidomola kyange naye nga nengula omuzindaalo kati nebitolowooza nti nno bitandika kati nze napanga saawo ndi ku kyalo nti naye omanyi besi eziriwo bibiriiti kibiri tusobola ofulumya besi sha twakolako mbaga z'abato ebibiriiti ngaobipanga lijeobera kati nga kwiki yeriwa kano akatanda kati nga naddira nenteekawo wano ekigundi ekibokisi ye DJ box kati nga ebiti bibeera wali kati ate ekyo nyali nakikuliramu nga nkyagala kati ino teepu gibayi teepu oba ogijjukira kati najjangamu akantu akakabyanga olutambi era lwenyini erutambi nga ezo waya n'abagole bajjanga kati nvaayo nzijja wano ate maze okugenda nkula olwo nsala ekidomola nguliramu sipiika obuwala bujja buli omuziki gubeera naye nga nina akaledyo kange kamakula nga nteekako wali nemputandika omuziki najjamu waya nga nze njigula lediyo mpya nengisumula nensinyungako waya nfulumya eddoboozi erikola ki erigenda muzinda erigenda mu bintu bye bino otyo ey'ekidomola eyo nga ndyoka nga lenteekawo nimbula nga livuga nnyo nga mpulira essanyu nalyoka eyo genkamooli nenteekamu amunagula obusaasi nabwo mbuteekamu kati gwe kaledyo nsange ewo nga kafudde nga kalimu omuzindaalo ogwo nga ngujjayo nga ngweta nga nagwo ngugattako nguwayalinga naye kyankwasa ennaku kyekino nali baneetolaba abantu kuva mu kyalo bino byowulira nti okuggwamu ekyalo kizibu sikyangu enakonyumiza omuntu kugenda kubeera obu naye bw'otasekanga sinze baba tereera akoyoba mulaba amagulu n'obwogira amagulu mpolampola nnama kati nja kuteekako omuliro gwe nkimanyi olinze muliro gwo kakati nga ntuuka nga ngenda kamakulu ako manda nga kooyire nga ngenda nzirira waya bangamba koogerera muki mu masannyalaze nga nzirira waya nga nnyungu wagenda amanda direct bangamba koogera nziremu ate ngula amanda ngenda nteekawo enti mu masannyalaze kati nkuteeka mu masannyalaze akalediyo kabuukabuuka lwali totegeera mu masannyalaze mangi kalediyo ate nga nze mbimanyi kati naye okuva wano okutuuka ku switch wali awo wali obuzibu gakuba kalediyo kakomyo kanyooka omukka kati okugira bwende nagira mponye naye nga ojawo obuvumu obukwata ku switch oba naye wali tomanyi kugamba nanonyeza ki ekiyinza okuzikiza omuliro guno kati akantu ako kantiisa nnyo nakati ntya amasannyalaze kati ate nkulaga nti omuntu okuva mu kyalo okuggwamu ekyalo si kyangu akala kaakano kati gye nakolanga enankulabye ntuuka ntwala ngenda emmanju kati nkugenda emmanju baali toyeti ez'amazzi kati nze nali mmanyi nti eziraffe mu kyalo nga bw'ogendayo bwoti osuulayo ki n'otema waliyefuako kusanga bikookooma kati oba waliwo era naye ebikookoma bikyaliyo saawa zino bakozesa tipi mulina tipi buno obuntu obweru kati obupapula kati nga ngendayo nga ngenda nte lyange mala tisalawo nti nga tebigenda nga tebigenda konze binsobedde nakola nga nkoma wa muganda wange ekisengendo omaze tulekera eno ogundi naye nga mukama wange ali mukambwe kati nkoma onzira mugamba naduka mugamba sengendo
Musaze ziki ne ebintu biganye. Tibigenda. Akubuza lwaki. Ngamba nawereka. Ate manager wano mukambe yangu. Ati ansika ku mukono tugenda wa Mutoyi. Toilet. Kadate nalaba sikabisika uzi. Atenza mukwesika ka uzi ndagina kamise. Nekanga. Amazi gajja pressure. Gabera ne pressure. Atenza nalimanyi. Zinayimanyi debiri mu kyalo. Nekanga ngana gasirika. Nangamba okolanga bwoti. Ekyo n'okiyiga. N'enkiyiga. Ekyo bayita ekyalo. Si kyalo obeera butamanya. Kanda wange si byangu. N'okulaba sawa zimusanga passenger ali bwenti. Kati ate nze omwo asekerera oli avudde mu ki? Mu kyalo. Nate bwe mmala mugamba bambi siwe kibabwe ekyo mala ne mutereeza. Naye ng'omaze kuseka. Maze kuseka. Kati nkomawo mbeera ebisaze ntuuka obulamu bwange ngamba nkoze ntya okubeerawo. Manyi neegombanga nnyo okubaako wensula. Ntuuka nkomawo mbeera ewaka. Mbeerawo mpangisa akayumba kange. Nvudde mbakadde. Kati bwe nva mu bakadde oli akola ki? Waliwo amazzi gano ag'omugundi nga bulaba ag'ebwayisi. Agasaze. Agagenda mu mayumba. Ati nkwate ekkubo ngenda mpangisa akayumba ka 10 years. Saze lungujjako sovo yonna wasala. We otyo. Kati nze nali lusazaawo nga wennyini awamu wakiyimba. Kati nga nzirira mpangisa nva wali ewaka. Distance ali ntono. Kone mmere nagendanga n'enjiri ewaka. Nga nvaayo nga nzija nnyingira mu kazigo kange nakoze eki? Ke napangisa. Nateekamu ekiwempe. Nenteekako yinki zange yinki nnya gye nsulako. Wansi. Kati obuzibu bwe bwajjira nenkakasa nti ekisenyi kibi oba olutobazi lubi era nsobola kuzimba nnyumba mu lutobazi. Kuba kutonnya. Kati ngenda nkomawo nzija ngubaguba ne ka girlfriend kange. Otandise n'okwana. Naye nga sagamba mama wange akole ki? Ategeere. Olwajja njija nga bw'omanyi passenger kubadde omukwano gwange nina. Manyi ffe abalasita akwennaku zino bagimenye. Kati nzirayo wali. Kati nzirira. Nzijja n'omwagalo wange. Tutuuka n'amazzi gakoze eki? Gasaze. Gonna wonna wajjudde mu kakubo we tuyita. Omulina okwebaka. Kugenda obwongo omugenzi Alex. Kinakola nengamba nedda. Abedda bazinga nkekata zaabwe ne beetikka bibakola ki? Bibaba balina. Bati beetisse byonna. Kinakola nga nkwata mwana muwala nga muteeka ku mugongo. Otwala kintu kyo. Gobeera gwokola ki? Omugamba ddayo oba omuweeka. Nekweka. Wekweka. Mu mazzi ate? Saagala kuswala. Ate nga wazze naye awo. Tuddayo ne muzaayo wajavudde. Ate nga kaafu yeebaayo. Kati kye nakola nga nkwata mwana muwala muteeka ku mugongo tugenda. Ngenda okugula akayumba mwe nasulanga kali ka nusu kasanvu. Nkwata ekkubo tubanga abayingi ali ku mugongo. Kati tuyange mama nasanga ekiwempe n'omufaliso bitengejja biri kuli. Nagamba ndabye si mutwale mbakadde obula ninate muweeka talina kulinnya mu mazzi. Olwo yagamba atya? Yagamba mama nye byeno gyondeese.